Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media. Yujji salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya. Tuwebaza okutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe. Olunaku olwaleero nga bwe tweyama tuzze okulabika nti era tukuba tooki mu bintu nga ebitambula wano mu nnyaffe Uganda, oba oli awo n'amawulire agali ebweru w'eggwanga naye nga ffe nga bannayuganda tusobola okugefumitirizaako mu ngeri emu oba endala. Olunaku olwaleero tuzze okulabika nti tutunuulira ekiri wano ku muliraano e Kenya. Okuviira ddala ku lunaku lwali lwa Monday, Kenya eyo abavubuka baayongera okwongeramu giya mu kulaga obutali bumativu. Ajjukira nti e Kenya wano wabaddewo biiru gye bayita eya Finance Bill 2024 nga Parliament egezaako okulabika nti egiyisaawo. Kye yakola ku lunaku lwali lwakubiri nga bw'omanyi nti Parliament ya majority era abasinga ne balonda nti biiru eyo ekole ki eyitewo. Wakati mu kugironda eyitewo, kino kyayongera bannansi okusingira ddala abavubuka b'e Kenya okwongera okulaga obutali mu mativu n'okulaga ekikoleddwa nti tebakkiriziganya nakyo, nga bo bagamba nti biiru eno okuyisibwa kigenda kunyigiriza muntu wa wansi. Abavubuka nga tebeeyawuddeemu bibiina ki bye bakkiririzaamu mu byobufuzi oba mu byobukulembeze, baavaayo ne balaga obutali mu mativu okuviira ddala mu nsonda za Kenya ez'enjawulo. Abavubuka nga be bakulembedde abantu ab'emyaka emirala okulaga obutali mu mativu ku ebyo oba oliawo oba repercussions oba results oba ebinaddirira nga gavumenti emaze okuteeka biiru eno mu nkola. Bo bagamba nti ebintu oba oliawo ng'emisolo gigenda kweyongera, kino kireetera ebintu ebikozesebwa abantu ba wansi okwongera okulinnya emiwendo. So okwekalakasa kuno okwabadde Kenya twali twasemba okukulaba wano ku ssemazinga wa Africa, lyali ggwanga lya South Africa nga likyatwalibwa abazungu nga bali mu nkola eya apartheid policy oba enfuga ey'ekikabbulu, era abavubuka baavaayo ne balaga obutali mu mativu naddala mu bitundu ebya Soweto. Okwegugunga okwali South Africa nga balaga obutali mu mativu ku nkola ey'abazungu gye bali bataddewo eya apartheid policy kwakulemberwa baana b'amasomero, era abaana ab'amasomero bano baasimba ekkuuli ne bagamba nti omuzungu tumukooye, oba oliawo ke kaseera ayabulire eggwanga lyaffe atuwe obwetwaze tobike nti tugenda mu maaso. Kaakati ekyali e South Africa kibadde kiridde okulabika wano ku ssemazinga Africa. Tuzzeemu kiraba wano ku muliraano e Kenya nga abavubuka bakulembeddemu abantu ab'emyaka egy'enjawulo okwongera okulaga obutali mu mativu ku bintu oba oliawo gavumenti byeyagala okuyisa. Emisolo wano oba bannayuganda ffe twamanyiira bimanyiire, naye dynamics z'ebyobufuzi by'e Kenya zaawukanira ddala n'eza wano, era n'abantu balagira ddala nti ebyobufuzi oba ebyobukulembeze bibakwatako kuba buli we bitambula mu ngeri eya gadibengali oba eya zigzaga, bannansi be banyigirizibwa mu aspects zonna, era bo bannansi b'e Kenya tebakkiriza bintu byonna kulabika nti bitwalibwa bantu ssekinnoomu naddala abakulembeze babyenyigiramu. Ewali ekikyamye bo kennyini ne basitula amaloboozi gaabwe n'okuteekinga action okubigolola. Kati ekino kye twalabye Kenya. Bannakenya bangi bakisimbidde ekkuuli, era olunaku lwali lwakubiri Parliament y'eggwanga ery'e Kenya n'eyisa biiru eno. Manye ebintu bya Parliament bya majority, era majority bwe yakkiriziganya n'ekyokugiyisa kino ne bagiyisa in fact nga kisigaliza President wa ggwanga William Ruto okugiteekako omukono. Abavubuka n'abantu ab'enjawulo Parliament olwamala okuyisa biiru eyo tebaatuula, era obwegugungu naddala okusingira ddala ku lunaku olwokubiri mu bitundu by'e Kenya eby'enjawulo kwasitulira ddala enkundi. Abavubuka ne ba-invadinga oba ne balumba Parliament y'eggwanga, awamu okwokya ebintu, okwonoona, okwasa amadinisa, bakola buli kika kya ffujjo okulaga obutali mu mativu, era awo ne Uganda House teyawona, bagezaako nayo okulabika nti bagirumba. Omanyi William Ruto ono kyali nnyo wa President Museveni, ate nga bannakenya beewunya President Museveni entwalaganya gy'atwalaganyamu bannayuganda. Kati Ruto okubanga kyaliwe nnyo mu mbeera ez'enjawulo, ndowooza bye bimu n'ebyaleetera bannakenya okulumba Uganda House eno okulaga obutali mu mativu, ndowooza obubaka oba baali babuweereza mwami Museveni. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo Parliament bagirumba, era n'omugo gwa sipiika ogwo nno bwe bagutwala teri lutuula lwa Parliament lukkirizibwa okusinziira mu tteeka oba constitution y'e Kenya. Na wano e Uganda weekiri, that's why enkiiko za Parliament zonna bwe ziba zinaatuula omuggo ogwo gwe basooka okuleeta, so ogwo nagwo gwawambibwa
Parliament nekwatira ddala omuliro ennaali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne bagezaako okuluutinga amaduuka ag'enjawulo. So kyali kizibu nnyo Kenya wali, era wakati mu bwegugungo obwaliwo poliisi yalemererwa. Mu kiro ndowooza ekyakeesa olunaku olwokusatu Pulezidenti Ruto n'avaayo nga munyiivu nnyo n'ayisa etteeka. Mu kuyisa etteeka n'agamba nti kati poliisi eremereddwa. Poliisi mu kulemererwa n'ayita amagye gajje gagugumbula abantu. Nga Kenya bwe tugimanyi nti Kenya oba oli awo amasiga gaayo geetengeredde, essiga erya Parliament n'essiga eddamuzi. So ku lunaku lwennyini olwokusatu ku makya kooti yavaayo, High Court e Kenya yavaayo n'egamba nti tusazaamu ekiragiro kya Pulezidenti kye yakoze ekyo gaa nti amagye gajje gatandika ate okugugumbula abantu. Omulimu gw'amagye kuuma borders oba nsalo za ggwanga n'abalabe b'eggwanga abali munda naye nga bajja tuusa bannansi obulabe ku bannansi then n'abalabe abava ebweru w'eggwanga. Wabula wano ekyetaagisa mu kegugungo wano it is to keep law and order. Era kooti neeragira nti poliisi esigale ng'ekola omulimu gwayo. Okitegeera? Ate kooti bw'eba eyisiza ekiragiro Pulezidenti kitegeeza eri order gy'abaawadde eba ejunguluddwa mu nsi ezirimu democracy. Kaakati mu mbeera eyo yennyini ku olunaku lwennyini olwokusatu lwe lunaku olwabadde olw'ejjo lwasibye Pulezidenti Ruto gamubuguma era n'atusuubiza oba n'asuubiza bannansi b'e Kenya nti agenda kujja ayogere. Endowooza zaabadde ssaawa nga 8-9 olunaku olw'ejjo. Pulezidenti Ruto n'avaayo olw'akazito akabadde kamuteereddwako bannansi. Jjukira nti eri biru gye baali bayisiza ya finance biru yabadde asigadde ogiteekako omukono lifuuke etteeka. So olwa pressure ez'enjawulo abantu ze baamutaddeko n'abantu obutali bumativu yavuddeyo n'akola speech ye. Mu speech ye ebigambo ebyabaddemu yagambye nti akakasa muli ne kabinenti ye nti oba oliawo finance biru eno ebadde egenda kukola bulungi bannakenya ne package gye babadde bagitaddemu nga tegenda yisa bannansi bubi wabula ekigendwa kyayo kibadde kyakulaakulanya ggwanga. Olw'okuba nti bannansi basimbye ekkuuli n'okulaga obutali mu mativu mu ngeri emu oba endala, akkiriza nti tagenda kuteeka mukono ku biiru eyo okuuma emirembe n'okukuuma bannansi ng'oba oliawo bamativu n'obukulembeze bwe. So kino nno kyalaze kyasize ekifaananyi ku by'obufuzi bya East Africa. Oba oliawo Kenya eno ze tusiigira ebifaananyi eby'enjawulo obululu bwazze babuddamu Abannakenya bano ng'essiga eddamuzi oba oliawo livuddewo ne likawaŋŋamula nti akalulu tekabadde ka mazima na bwenkanya ne bakaddamu ne kalondebwa n'amaloboozi oba oliawo g'abannansi ab'enjawulo nga gawulirwa era ekyo kye bagezaako claimingako oba okuvumirira oba kye baba emitima gyabwe gye kiyaayaanira gavumenti zibadde zigezaako okulabika nti zikimplementinga. So mu kwekalakaasa kuno baakwatiddemu n'abavubuka bangi nnyo. Omanyi okwekalakaasa kuno tekwabaddeko n'abaliida nga bwe tuze tulaba okwekalakaasa okw'enjawulo Kenya. Kati okwekalakaasa for instance okwaliwo mu mwaka gwa 2007 okwo kwalino eyali akola ki eyali akukulira kyova olaba enneekalakaasa ezifaananako bwe zityo oba oliawo abali mu gavumenti bavaayo ne batuula ne baliida abo ne bagamba naye musiizinga effaya tugenda kukola ekintu bwe tuti ne bwe tuti ne batuuka ku nzikiriziganya. Kaakati ekitaabadde mu kwekalakaasa kuno ko tekwabadde na baliida wabula kwabadde kukuliddwa abavubuka n'abantu ab'enjawulo mu Kenya. Ne waliwo abavubuka abaakwatiddwa mu kwekalakaasa kuno oba oliawo gavumenti bye yasonzeemu obwala nti oba oliawo balina ebintu bye byenyigiddemu ebyokwonoona ebintu. So kati bannakenya be bagezaako okubanja ssaawa zino gavumenti naye erabike nti ebata. Mu bavubuka bano kwabaddeko Gabriel Oguda y'omu ku bavubuka abaakwatiddwa, okwabaddeko Franja naye ssaawa zino ali mu nkomyo era bagezaako mubanja gavumenti emute. Kwabaddeko Shad Khalif naye ye muvubuka omu ku baakwatiddwa mu kwekalakaasa kuno. Kwabaddeko Drell Namwangi y'omu ku bavubuka era abaakwatiddwa. Nawangi naye y'omu ku bavubuka abaakwatiddwa mu kwekalakaasa kuno.
So kino bannayuganda tufunamu kyakuyiga ki mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Ebiseera ebisinga buli gavumenti lweteekawo embeera ey'okunyigiriza bannansi okuraizinga amaloboozi n'obuteetuulako mu mbeera emu oba endala. Oba oliawo ze zimu ku nkola gavumenti zerina bannayuganda ze balina okuteekawo gavumenti n'ewulira ebyo ebibanyigiriza. Omanyi ebyobukulembeze si byabakulembeze bokka, wabula ebyobukulembeze bikwata ne ku bannansi abaawa abo abakulembeze obuyinza, kuba abakulembeze bajja ne babaguza ideologies zaabwe. Gwe n'okozesa kiri kye bayita people power wakati mu kukwata akaluluko n'okasuula mu bookisi n'olonda oyo gw'oyagala, then n'omuwa obuyinza. Kitegeeza nti gwamuwadde ate omusinga amaanyi. Bw'olaba nga byabadde agezaako okulabika nti akola bikontana n'ebirowoozo byo, olina okuraizinga up, kuba bw'anaatambula mu ngeri gy'otayagala atambulemu, kitegeeza kijja kukosa gwe nga munnansi. Kati ekyo bannakenya kye bakola. Ate bannakenya bano okusimba ekkuuli kyaviira ddala ku mirembe gy'abazungu, oba kyekireetera ne bannayuganda bano okubanga ebintu babirabanga bwe babiraba tebeefiirayo. Omanyi Uganda bwe yali efuna obwetwaze mwaka gwa 1962, ensi nga zi Kenya, ensi nga zi Tanzania zo zaali zasimbira dda omuzungu ekkuuli, ne wano Uganda ng'ekkiriza okufugibwa. So twalaba rebellions ez'enjawulo, zi Mau zi Majimaji mu nsi nga Kenya ne Tanzania. So rebellions zino olwaliwo bannakenya n'abatanzania baateeka akazeto ku bazungu okutuusiza ddala akaseera we baatendewalirwa ne babawa obwetwaze bwabwe. Oluvannyuma lw'okubawa obwetwaze bwabwe, Uganda yasigalawo awo. Jjukira baali baakola oba oliawo omukago nga gutwala region eno neya East Africa, ensi zonna bazifuga. So bali bwe basimba ekkuuli abannakenya n'abatanzania, kyatuuka ekiseera nga ne Uganda tebakyalina kye bajagaza. Era mu mwaka gwa 1962 ne Uganda ne bagiwa obwetwaze bwayo, naye nga yo ebufunidde emirembe oba oliawo n'enteeseganya, naye bo bali basimba ekkuuli. Wakati mu kuba nti basimba ekkuuli n'okuteekawo embeera ey'okulwanagana n'abazungu, ne bw'aba muddugavu ssaawa zino nga yabafuga munnaabwe, munnakenya munnaabwe oba mu Tanzania munnaabwe, tebakkiriza bavugira ku kyattaka, era basitula amaloboozi n'okuteekinga action okulabika nti bakomya enfuga gye balaba nga eba tetambudde bulungi, oba gye balaba nga eba ebanyigiriza mu mbeera emu oba endala. Kakati Abannayuganda ekyo nakyo kisobola okubaleetera okuba abakkakkamu n'okulaba ebintu mu ngeri bwetyo. Ate nga bw'otunuulira ekiri e Kenya n'obiteeka ku minzaani n'ekiri e Kampala Uganda wano, omunnayuganda oba oliawo ateefiirayo yeebuuza n'okwebuuza oba bannakenya beekalakaasiza ki, kubanga ekiri wano kyate kifumba mutoko mu mbeera ezimu oba endala. Bwe tudda ku kyamisolo, bwe tudda mu kuviolatinga human rights, bwe tutunuulira amasiga ga gavumenti engeri gye beeyisa mu parliament, obubbi obuli eyo, obulyako, obukenuzi n'obulabbayi, bw'otunuulira enguzi eri mu kitongole ekiramuzi n'obutali bwenkanya mu mbeera emu oba endala. So ebyo nga bwe tubiraba wano e Uganda, eri e Kenya busammambiro, naye ate bannayuganda bo oba oliawo ne babiraba ng'ebiri nnumu. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo, ekiri e Kenya wano kyandisiize kifaananyi ku bannayuganda ku butya bwe balina okulaba ensonga na butya bwe balina okureactinga ku ebyo ebibanyigiriza, nga tebatunuulidde bibiina bya bufuzi ki bye bakkiririzaamu, nga tebatunuulidde bakulembeze ki bye bakkiririzaamu, wabula nga batunuulidde welfare yaabwe ng'abantu, kuba ebyobufuzi bwetambula obubi mu ggwanga, kitegeeza bannansi be bagenda okulabika nti bakola ki, banyigirizibwa. So amaloboozi gavuddeyo mangi, ate nga ekyawukana ku byobufuzi by'e Kenya nti ebyobufuzi by'e Kenya bo batunuulira bali mu politics w'e Kenya, oba oliawo omuntu aba mukakafu mu kyo nti tulinawo term limit, nti omukulembeze ne bwe tuba tetumukkiririzaamu bw'ajja ekisanja ekisooka n'akimalako nga tukka akabookisi, bwe tukka akabookisi akalulu ne tukamukuba ng'oyo agenda, bw'asigala nga yalina majority aba asigazaayo ekisanja kimu, bw'akifuga oyo aba tajja kudda. Era n'abatamukkiririzaamu baba n'essuubi nti ne bw'aba tututte emyaka 10 tagenda kwongerako kisanja kyakusatu, tujja muwona ate tufune omukulembeze omulala gwe twagala. Naye wakati nga muli mu ggwanga nga mwaka gwali gwa 2005 ne bagenda ne bakwata ku term limit, awo ako ne bakajjawo akawaayiro,
mu constitution y'eggwanga ne tugenda mu mwaka gwa 2017 akawaayiro akaali kasigaddemu buli awo kasobola okujja omukulembeze mu buyinza aka age limit nga omukulembeze tasukka myaka 75 ng'akyali mu buyinza ako nako ne bajja ne bakakwatamu. So ekyo kyongera okulaga nti oba oli awo omukulembeze ali mu nkasi si mweteefuteefu kuvaawo kuba bw'aba yasooka n'akwata ku term limit bwe yamala n'adda ku age limit kitegeeza bamaze okulaga bu indicators nti nze ndi wakufuga paka kuwulira bubi. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo Abannayuganda ebyobufuzi b'e Kenya oba oli awo ffe ababitunulira mu wide perspective byeyagaza tebituukiridde nnyo okuga nti bali perfect n'oba oli awo baliko we bali. Naye wano bw'otunulira amasiga gonna agakola gavumenti bwe gaba nga geegeyisa mu ngeri gye geeyisaamu nga bwe tuzze tubiwulira nga bwe tuzze tubibawa nga bannamawulire, bw'otunulira mu kitongole ekiramuzi, bw'otunulira paaliyamenti, bw'otunulira ekiri mu ntebe ennene, byonna oba oli awo byennyamiza n'okulabika nti bireetera omuntu okukwata ku ttama. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo Bannakenya bo baavuddeyo ne balaga obutali bumativu era ne balaga nti mu nkomerero abavubuka n'abantu abalala bagezezaako okulabika nti amaanyi g'abantu oba eddoboozi lyabwe lyawangudde abali mu buyinza. Okitegeera omukulembeze n'avaayo naye n'apondooka n'akola ekyo bannansi oba oli awo kye bamulaze nti kye bakola kye baagala. So bibyo byabadde Kenya ffe nga Bannayuganda tulina kubyefumiitirizaako na kufunamu kyakuyiga oba oli awo ne tutunuulira future y'abazzukulu baffe n'abaana baffe butya bwe twagala bawangalire mu nnyaffe Uganda. Ensi enyuma nnyo ng'oba oli awo amateeka gakola okusinga n'abakulembeze, nti n'omukulembeze bw'atunulira amateeka gano gamuwa okwesikamu ne bw'ogaba amaloboozi g'abantu nga baga raisins, omukulembeze naye agawulira n'agamba butuufu abantu bano be banteeka mu buyinza kambawulirize nti ngezeeko okuimplementinga ebyo bye byagala n'eggwanga ligende mu maaso. So Uganda ekyo kye tulina okukoppa ku mawanga amalala oba oli awo ge twesiimisa mu kisaawe kya byabakulembeze, mu kisaawe kya byabufuzi. Ganja Fad gemanya Credible Media UG gwe mukutu. Tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe kituwe amaanyi n'embavu okwongera okubaweereza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.